wakati mucho n'atuteeramu ekyengera busiraamu. Okubeera omusiraamu si magezi ga muntu wabula kusalawo kwa nnyini muntu. Allah jalla jalaaluhu yakhtassu birahmatihi man yasha, awa okusaasira kwe oyo gw'ayagadde. Eddiini y'obusiraamu Allah jalla jalaaluhu gye yatusiimira okubeera nti tugiwangaalirako ebbanga ly'obulamu bwaffe, n'atugamba nti waraditu lakum al-islaama diina, mbasiimidde obusiraamu nga yeddiini kwenjagala muwangaalire. Si ekyo kyokka, n'atugamba nti wala tamuutunna illa wa antum muslimuun, njagala muwangaale nga muli basiraamu, naddala essaawa y'okufa egenda obbatuukako wallahi ebasange nga muli basiraamu. Kyategeeza n'okubeera abasiraamu huwa al-istislaamu lillah, nti twawanika emikono, endowooza zonna ezitali busiraamu ne tuzireka ebbali. Kye bayita obusiraamu, ti enjigiriza y'obusiraamu yatuwamba, fastaslamna lahu, be ne tuwanika emikono nti busiraamu y'aba atufuga. Busiraamu n'abeera nga atufuga nga tuli balamu, busiraamu n'atufuga nga tufudde, busiraamu atufuge n'oluvannyuma lw'okufa. Kubanga omuntu oluvannyuma lw'okufa busiraamu asigala akyatambula naawe, naddala mu bintu by'oba olese busiraamu abiyingiramu oluyingiro olwannamaddala n'abikugabira ng'abigabira abantu bo. Ya ayuha alladhina amanu, abaasazeewo okuba abakkiriza nga mukkiririza mu busiraamu, udkhulu fi silmi kaffa, muyingire eddiini y'obusiraamu eno yonna. Oleme kukkirizaako kino otwale kino, wabula yonna obeere ng'ogiyingidde mu angoozi zaayo zonna. Kkiriza obusiraamu bukufuge ng'oli mulamu, kkiriza obusiraamu bukoleko ng'ofudde, kkiriza obusiraamu busigale nga butambula naawe oluvannyuma lw'okufa. Sawa Allah jalla jalaaluhu atuwa okwagala eddiini yaffe. Ate teweerabidde nti agambye waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala min, omuntu gwe kalitanda ng'ajja akalaakalana n'ekitali busiraamu nti nayo ddiini yawangaalirako, Allah agaye nti eyo nkwetamulanga, sigenda kukikkiriza. Kale gwe yasalawo n'obeera omukkiriza weesuneko era weeyagale era weebaze, ogaye nti alhamdulillahi ala ni'mati l-islam wa kafa biha min an-ni'am, nti bw'oba olina obusiraamu kikumalira ebirala ne bw'oba obimiisinze. Busiraamu yagenda okuwa empangaala ennungi wano ku nsi, busiraamu yajja okuwa empangaala ennungi ng'oli wansi mu kabur, busiraamu yajja okukolera owangaale empangaala esinga okuba ennungi oluvannyuma lw'okuva mu kaburi. Kubanga tuyina olugendo lwe tutambula bwe tutannaba kutuuka. Ekiwejjowejjo tuyina kusibira ya imma fil janna aw fin nar, wal'iyadhu billah. Nas'alu llaha aljanna wa na'udhu billahi minan nar. Allah tumusaba atuwejjana atutaase omuliro. Wakati mu busiraamu kyatubanja, nebaza muganda wange wa Furaya Abdurrahman Mawej ne banne abali emabega w'ebyuma bino nga tuli mu kibuga kyaffe wano mu South Africa e Sandton, we tusula nga tuli ku mulimu gwatuleese ogwa ddaawa, nga bwe tukikole ewaffe tukikole ku bugenyi. Twebaza baganda baffe abaatuleese, abaafuuse ensonga y'okutuleeta wano, nga tebatuleese kuba mupiira nga bwe kitera okulabika, nga tebatuleese nga bayimbi nga bwe kitera okulabika, wabula olwaleero baatuleese min baabi wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Ne bagamba basheekh mujje
mutujjukize kubanga ngaffe abakkiriza tuganyulwa mu kukola ki mu bye muba mutujjukiza bwe mutujjukiza tuganyulwamu saba Allah jalla jalaaluhu atufuula ensonga ey'okujjukiza ffe kennyini tujjukize emyoyo gyaffe ate n'egy'abaganda baffe basobole okukifunamu nga bwe babadde bakisuubira. Tuli wano nga twazza abantu bangiko Sheikh Muhsin Burhan Kiti tuli naye, tulina mukadde waffe Sheikh Shafiq Mafu, tulina mukadde waffe Abdurrahman Maweji wa Thuraya, tulina mukadde waffe Salim Bosa, tulina mukadde waffe Muhammad Abdul Weli omukulu w'Abasomali mu Uganda, tulina mukadde waffe Kalisa Haji Kalisa wa Salam TV, oba oliawo n'abalala be neerabidde naye nga tuli delegation nneneko naye nga ffenna ekyatuleese kubeera nti tukola omulimu gwe gumu ogwa ddaawa. Allah jalla jalaaluhu gwe mulimu gwe yatukwasa ffe ng'abawalimu, tetuli bakubi ba mipiira, tetuli bayimbi, wabula tuli nti al ulamaa'u warathatul anbiya, abalina kye bamanyi ku ddiini y'Obusiraamu be basika b'abannabbi kubanga gwe mulimu gw'aba anbiya ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in alayhim assalam we baatambulira. Ffe bwe buwuufu bwe twayiseemu okutuuka eno gye tuli nga tutambula mu bitundu eby'enjawulo gye buvuddeko tubaddeko mu bitundu nga tutambula mu bitundu eby'enjawulo nga tugenda tujjukiza baganda baffe ate nabo tubeebaza kubanga ekituufu kiri nti bye twogera gye bali bye twogera gye muli nga bwe bibanyigiriza bwe bibanyigiriza. Abasobodde okuganyulwa mu kunyigirizibwa ne basobola okukyusa embeera zaabwe okuva gye babadde ne badda ku mbeera entuufu. Abaganye nga bwe tutera okuba ewaffe ne mugaana, era kye kimu n'eno abaganye bagaanye, abagaana bagaana, naye ekyo tekiyinza kutujja ku mulamwa kubanga wama alayka illa albalagh, gwe omulimu gw'olina kutuukiriza message. Allah jalla jalaaluhu atugambye waqulil haqqu min rabbikum, kassa ebbanga ly'obanga oyogera oli ku mazima agava eri Allah gateekewo soosootola. Faman shaa falyu'min, ayagala ajja kukkiriza. Waman shaa falyakfur, ayagala ajja gaana. Naye nga mu butuufu akabalangulo kw'anaagaana akalindirire. Ogwaffe gwe guugwo, olwaleero ffe tuliwo, jjo waabaddewo abaabaddewo, enkya wajja kujja abanaabaawo. Naye nga ffenna tutambulira mu kisinde kyekimu kujjukiza baganda baffe abaliwo obudde obwo nti Allah jalla jalaaluhu kino kyayagala tukole, Allah jalla jalaaluhu kino akitugaana. Wakati mu byonna tubadde nga tukyali e Uganda nga tujjukanya ku kigambo okusiiba. Kusiiba agenda okutuuka at least nga tulina enneeteekateeka gye tumweteekeddeteekedde ey'enjawulo naddala okujjukiza baganda baffe ne bannyinaffe kubanga buli lunaku abantu beeyongera mu Busiraamu. Waliwo Abasiraamu abapya fi'lan nga yayingidde buyingizi Busiraamu ng'ateekwa okusiiba okwawukanako naawe asiibye ebisiibo ebiwera nga wazaalibwa oli Musiraamu. Naye muganda waffe yakeeyunga mu mwaka guno lwayingidde Obusiraamu yeetaaga okubeera nti ategeezebwa nga tannasiiba kino na kino na kino na kino bw'okikola kusiibako kujja kubanga okwonoonye. Ye maawe bw'onooba okwonoonye oteekeddwa kukola otya ekisiibo ky'okukirongoosa. Oyo muganda waffe tulina okubeera nga buli kaseera twejjukanya kuba eddiini eno buli kaseera eyingiramu abantu abapya, buli kaseera eyingiramu abantu abapya. Ekyokubiri, oyo munnaffe yayingidde buyingizi naye waliwo yazaalibwa nga Musiraamu n'abita naye nga ku mwaka guno alabika akomyewo naye ali mu kiti kyekimu yeetaaga okukwata ku mukono okujjukiza nti eno gy'okomyewo kino na kino na kino na kino bw'oba okikoze kijja kutta okusiibako. So nga ate bw'okunaaba kufudde olunaku lwo oyinza okukola bw'otyo okuluzzaawo. Kale okujjukiza tekugenda kuvaawo paka yawmul qiyama. Eddiini ebbanga lyerimala nga weeri okujjukiza kulina okubaawo.
gwe abadde akimanyi tukujjukiza bujjukiza, ate abadde takimanyi tumuyigiriza buyigiriza. Wakati mu byonna okuyiga n'okujjukizibwa kya mu butonde bwa muntu, kuba omuntu yeerabira. Kati wakati mu kyo nti Ramadani esembedde tugenda kusiiba, naye tubadde nga tuli mu Uganda ewaffe ku makya abadde batugoberera nga tujja tusoma ensobi oba oliawo eziri mu kusiiba. Allah jalla jalaaluhu okusiiba yakutulaalikako nga Qur'ani yennyini yeyogera kaati n'abakkiriza. Oluvannyuma lw'okubayita negamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuha alladhina amanu, abange mwenna abakkiririza mu ddiini Busiraamu, abakkiririza mu Allah jalla jalaaluhu ne nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kutiba alaykumus siyam, mulaalikiddwako okusiiba. Okusiiba kifuuse kya bwatteeka ku mmwe abakkiriza, yenze naawe, abasaala esswala 5, abatoola zaka, abagamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Oluvannyuma lw'okyekakasaako nti oli mugoberezi wa Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam, ebirengejjera wansi w'ekintu ekyo oba ekigambo ekyo wakati mu mpagi 5 eziyimiriddeko Obusiraamu, kutiba alaykumus siyaamu, Allah abataddeko etteeka ly'okusiiba. Ekituufu si kwagala kusanyuka nti enjala ebalume, talina kyafunamu ng'enjala ebaluma, wabula yagamba kama kutiba ala alladhina min qablikum, si mmwe mwekka bendaaliseeko okusiiba, wabula ne bakadde bammwe abaayita wano nga temunnajja nabateekako etteeka ly'okusiiba nga bwe ndibataddeko. Allah jalla jalaaluhu n'ensonga n'agitubuulira lwaki atutaddeko okusiiba, la'allakum tattaquun, njagala kebera balina kutya. Bameka abawulize abasobola okukola kyenjagala wadde nga kikontana n'okwagala kwabwe. Allah jalla jalaaluhu atutaddeko ekigambo ekinene emitima gyaffe gye kisinga okuyaayaanira, kulya kunywa kweyagalana nga abafumbo, okusanyuka nga abafumbo. Ebintu ebyo bisatu emyoyo gyaffe bijagala nnyo. Kati Allah jalla jalaaluhu atadde point nti mbalaaliseeko okusiiba omusana gwonna okuva ku makya mpaka kawungeezi, enjuba wali ng'evuddeyo mpaka lweneegwa. Njagadde ndabe mu kikolwa ekyo kye mbataddeko, la'allakum tattaquun, njagala ndabe abawulize mu mmwe abataaziimula bye njogera, abatandabe mu kamwa, which means nti singa ogaana okusiiba oba wejje wekka mu kibinja ky'abawulize eri mukama waabwe, naye singa ogondedde ekigambo Allah jalla jalaaluhu kyatutaddeko wadde ng'eri emitima kikaluba, naye naawe n'okkiriza n'ogamba wakati mu bukalubo bwakyo nja kigondera era nja kikola, obaliddwa mu bawulize, obaliddwa mu bagomvu. Naye gwe mawale agambye nti nze sijja, owandiikiddwa mu bajeemu, ozimudde Allah jalla jalaaluhu alladhi khalaqak fasawwak, eyakutonda naawe ne weeraba nti oli saawa fa'adalaka, n'akutereeza mu mbeera nga bw'ojiwulira nti oli watereera. Naye ayinza atya okwogera ya ayuha al insaan, muntu gwe, ma garraka birabbika alkarim, kiki ekikuyinudde? Allah n'ayogera n'omuziimula nga naawe okimanyi nti okubeerawo okwo mu buli ngeri zonna yeye. Yagamba inna salaati wa nuski wa mahyaya
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ng'okimanyi nti obulamu bwo n'okufa kwo byonna yabiyinamu omukono awatali mulala yenna. Singa obadde otegedde ayogera naawe nekyakugamba okukola tewaali muziimudde, wabula waali badde okola bukozi ekyo kyakulagidde okukola, owandiikibwe mu bawulize. Ate ennaku ntono nnyo, ennaku 360 eziri mu mwaka akugiddeko ennaku 3, n'agamba ayyaama ma'dudaat, ennaku ntono nnyo. N'agamba nti kale abawulize faman shahida minkum ash-shahra falyasumu. Allah gwasaasidde n'abeera mulamu, omwezi ne gujja nga waali ateekeddwa agusiibe. Naye nga bw'omanyi nti tuwangaalira mu ngeri ez'enjawulo. Muffe mulimu abalwadde, muffe mulimu abatambuzi abali ku ngendo ezizitowa. N'agamba nti faman kaana maridan, omuntu alyewulira nti mulwadde tasobola kumalako na kusiiba, aw ala safarin, obanga alina olugendo lwaliko olutamusobozesa kulutambula nga asiibye, alye. Fa iddatun, naye mu kulya abale ennaku zaalidde, min ayamin ukhar, alizitusiibira mu nnaku z'emyezi emirala okutali Ramadan. Jjukira nti ekigambo Ramadan kitegeeza nabbambula w'omusana. Subhanallah. Nga naffe waffe mu ggwanga lyaffe tulina emyezi gye tumanyi nti gino emyezi gya nkuba, gino emyezi gya musana. Naye Allah jalla jalaaluhu yaleetera abawarabu okusiiba n'atulaalikako fi Ramadan, mu mwezi ogulimu nabbambula w'omusana, omuntu we yeetaagira amazzi okunywa, sinakindi wabeerera nga yeetaaga okulya, omubiri gufune amaanyi. Omwezi ogwo gwennyini ogulimu omusana omusuffu gwe yatugamba nti njagala musiibe, ndaba abantu awamu n'okubeera nti emyoyo gyetaaga mazzi, ndaba abantu awamu n'okubeera nti oyagala okulya. Kale n'akituteekako mu kiseera ekyo ekirabika nti kya musana, ate n'atugamba tusiibe. Wabula n'ajja olw'ekisa kye n'agamba n'abeera omulwadde obanga alina safaari, kuba abawarabu baali basuubuzi, rihlata shitaa'i wassayf, oluusi nga batambula mu musana, oluusi nga batambula mu bunnyogovu. N'agamba omuntu awulira nga tajja kusobola kumalako na kusiiba nga wali mu lugendo, alye, naye ennaku z'abaalidde ajja kuziriwa mu nnaku eziri mu myezi emirala. Kakati ne kibereka nti okusiiba kya bwatteeka eri buli yenna atalina kimusonyiisa. Eri bwe yali amaliriza aya n'agamba wa antasuumu, naye singa gwe omulwadde gwenzikiriza okulya, naawe omutambuze gwenzikiriza okutambula, bw'olaba nga obulwadde tebukukosa, ekyokusiiba khairun lakum, kyekyali basingiddwe obulungi okusiibira mu budde. Kati n'aleka nga atuggulidde, gwe bw'owulira nga toosobole olw'emu ku nsonga ezoogeddwa ng'obulwadde, alhamdulillah. Bw'owulira ng'ojja kusobola okuba mu lugendo oba n'obulwadde okusiiba, ate kyekyalisinza okukolera ekisiibo mu budde bwakyo. N'olw'ensonga eyo tulina okutegeera nti ebintu ebisiibwa ebikulu byali badde nga 3. Okulya tekikkirizibwa mu budde bw'emisana, okunywa tekikkirizibwa mu budde bw'emisana, n'essanyu ly'obufumbo terikkirizibwa mu budde obw'emisana. Kati Seeko agamba nti budde bw'emisana lwakyakalemeddeko, kubanga obudde bw'ekiro tukkirizibwa okusiibulukuka, ne tulya ne tunywa ne tusanyuka n'abantu baffe mu maka gaffe. Ebintu ebyo 3 they are very crucial, biteekeko olugalo: okulya, okunywa na essanyu ly'abafumbo. Ebintu ebyo 3 tulina okubisiiba olusiibo lwa nnamaddala, wadde ng'eriyo n'ebirala, okugeza nga omuntu okubeera nga alimba mu Ramadan, wadde okulimba kuli haramu, naye ate mu Ramadan
ate bwa haramu buyitirira kubanga bwandyonoona okusiibako. Hadisi egamba lam yada qawla zuri wal amalu bihi falaysa lillahi haja an yada taamahu wa sharaba. Nti omuntu bw'atalekaayo n'ateekutula ku bigambo byakulimba ebitalina mutwe na magulu, ye ng'adiiringira nnyo mu wolokoso, ebigambo ebitasaanidde nga kwatambuliza obulamu bwe. Hadisi egamba nti Allah talina bwetaavu okuba nga olekayo emmereyo, ebyokulya n'okunywa, waliridde n'onywa, singa oba nga gw'osiiba ate n'osigala ng'odiiringira mu kwogera ebintu ebitalina mutwe na magulu. So nti omuntu asiibye yalisiibye obulimba, ebigambo ebijweteke ku banno, ebigambo ebikonjere, n'otemanyiiza mbeera efaanana etyo kubanga ekosa sinakindi n'okutta ekisiibo kyo. Ekyo kyekintu ekirabika nti nno ffenna kitukyalenjinga ku mulembe guno, nga tetukitwala nga kikulu, ne tutunuulira emmere, ne tutunuulira ebyokunywa n'amasanyu g'obufumbo. Naye ng'ate waliwo n'akawaayiro akatugamba nti n'ebigambo ebitalina mutwe na magulu tebyalisaanidde ku musiibi kubanga bikosa okusiibako. N'olw'ensonga eyo muganda wange anuyiridde nti oluvannyuma lwa wiiki nga 2-3 tugenda kusiiba, waliwo ensobi ze twetaaga okutegeera. Tuzze tusome ensobi nnyingi ezikolebwa abasiibi. Wakati mu nsobi z'oteekwa okubeera nti weetegereza, omuntu singa oba wasiibye naddala mu nnaku zino ezisooka mu Ramadan ne weerabira, kuba omuntu mwerabize, Allah jalla jalaaluhu amuyita nnaasi, qul a'udhu bi rabbi nnaasi, annaasi omwerabize. Jjajjaffe Adamu alayhi salaam baamuteeka mu jjana ne bamugaana okulya omuti fanasiya, ne yeerabira. Gwe baamugaana gwe yalya, ak'obwerabize ne katukwata nga kabwa jjajja. Era Allah agamba a'udhu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilahi nnaasi, omwerabize gwe nnaasi. Agamu ku makulu g'ekigambo nnaasi omwerabize, nga jjajjaffe naye yeerabira, naffe ne katukwata, gw'okoledde ekirungi, gw'ogambye kino ddakiika 2-3 nga yakuyeerabidde dda. Akantu ako ne tubeera nti kalabika kapaati ka bulamu bwaffe okwerabira. Wano jjo wakaabye ng'ofiiriddwa, bugenza okukyanga wakyerabidde dda. Kale nnaasi gw'omuntu mwerabize, y'ensonga lwaki weetaaga okujjukizibwa buli kaseera, buli kadde bakujjukize kubanga kya mu butonde bwaffe okwerabira. Era omuntu omwerabize nga yeerabidde ekintu ky'abadde ateekwa okukola, rabbana la tuakhidhna in nasiina aw akhtana, nga bwe tuli abeerabize ne tukola ensobi mu kwerabira, kya buvunaanyizibwa okusaba rabbana, mukama waffe, ai Allah la tuakhidhna, tusaba oleke tuggulako musango, oleke kutuvunaana, in nasiina aw akhtana, bwe tuba tukoze ekintu mu kwerabira, bwe tuba tukoze ekintu mu butanwa. Era hadisi egamba nti rufi'a an ummati al-khata' wan-nisyan wa ma stukrihu alayhi. Kyenjagadde mu kyo nti Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda atutegeezezza nti abantu b'ekibiina kyange Allah jalla jalaaluhu yabajjako okubawandiikako ensobi singa baba bagikoze mu kwerabira. Tukizza ku Ramadan, singa wasiibye ne bukeera ku makya ne weerabira nga bwe tugaye ne tuli beerabize, abantu ne bakusanga ng'ova kunywa caayi, olidde, oli mu kunaaba ngalo ddaka ssaawa 4-5-6 awo, oba olya kyamisana olw'okwerabira obwerabize buli obw'omu butonde bwaffe, ne bakugamba Abdurrahman Mawejje nti ova mu woteeri ng'ate wasiibye, noga la ilaha illallah. Kya mu nsobi okugenda mu maaso n'okulya ng'olowooza nti ddwe olunaku lwakoze eki, lwakufuddeko. Nedda,
omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuwawo eddagala liwulirize yagamba atya nti man nasiya singa omuntu yerabira wa huwa saim nga yasiibye fa akala nalya au sharibu bananywa falyutimma sawma agende mu maaso n'okusiiba kwe awamu n'okuba nti alidde ate misana aleme kugamba bugambe nti ke naalidde luno ddo lwafudde nedda kasa kibeera nga kyo kikoleddwa mu kwerabira Allah olunaku lwajja ddubala agaye falyutimma sawma okusiiba ko kujjuze olunaku lwo we bakugambidde nti twasiibye fa amsek lekeraawo kakati gwe ogende mu maaso n'okulya era yagamba fa inna allaha at'amahu wa saqaaha ekyo kijjulo Allah yakukiwadde era yakunyweseza yakuliisizza kale kya mu nsobi okwewaako hukumu noweeramula nti ke naalidde emisana naalidde kandiire eddala no bw'oba weerabidde bwerabizi n'olya kitera okubaawo mu nnaku ezisooka ne bakulabula nti wange omaze okulya emmere nga tetwasiibye noga nti wallahi nasiibye naye ekituufu mbadde neerabidde olunaku lwo Allah ekijjula akukiwadde siiba olunaku tojja dduliwa olunaku lwo lulamu awamu n'okuba nti olidde emisana laba Allah jalla jalaaluhu bwe yasonyiwa omwerabize laba ekisa kye Allah jalla jalaaluhu bwe yatunula mu muntu oyo olunaku n'alukubalira ate ng'ekituufu nti olunaku lwo oliddemu emisana eyo nsobi gy'abantu abamu gye bakola okulaba nti olunaku olwo baliira ddala oba ayinza okulekeraawo okulya ensobi ey'okubiri gy'akoze n'aga nti olunaku lwange kenduliddemu ngenda dduliwa eyo nayo nsobi okuliwa olunaku lwe waliiryamu emisana nga weerabidde bwerabizi teruyiri kya mu nsobi okululiwa kubanga tewali nsonga lwaki oluliwa ate nga baalukusonye kati awo weegendereza ensobi ezo bbiri leka kugamba nti nze kandiire ddala kubanga naalidde ate leka kugamba nti nno olunaku luno kandekeraawo okulya naye njadduliwa olwo tebaluliwa wa barakallahu fiikum kakati akantu ngaako eri abaana baffe abato akantu ngaako eri abaganda baffe abaakayingira obusiraamu abaakakomawo okudda eri obusiraamu mukatunuulire n'eriiso ejjogi nga tugenda mu Ramadan wano wensinziira okujjukiza bannyinaze ne bamaama nti omuntu eyafuna ekizibu mu Ramadan ewedde n'atasobola kuliwa nnaku ze yalya obudde bukuweddeko ufuba nnyo okulaba nga Ramadan eno teyingira nga tonnasasula nnaku ze walya ekituufu kiri nti bwe tugenda mu biseera byaffe ng'abakyala esswala tetukkirizibwa kusaala naye birahmatillah olw'okuba esswala nnyingi bamaama mwalikooye nnyo okuliwa esswala ezo Allah n'atunula mu mbeera zammwe olw'ekisa kye n'abagamba esswala ze mutasadde nga muli mu mbeera zammwe ezo temuziriwa subhanallah ddala bwe mufunye omukisa ffe gwe abasajja gwe tutayina eddiini nebatunuliramu mu ngeri ey'enjawulo nti mmwe bamaama waliwo esswala Allah zaatagenda kubabanja ogw'omukisa gwammwe mwekka dyeddi nti kwe kubeera nti bwe mubeera mu biseera byammwe esswala ezo ze mutasadde teziriyibwa ate temulina musango ffe abasajja awo ffe tulina kukagobera ddala mpaka tolina swala gye bakukkiriza kuleka okuggyako ng'obwongo akateegera kakuweddemu ekyo nno nawe ekkoona eryo lyegendereze kimu ku kisa Allah jalla jalaalu kye yakolera abamaama wabula olw'okubeera nti okusiiba mu mwaka tusiibamu omwezi gumu ekyo kisoboka ennaku z'olidde mu Ramadan olw'okuba obadde mu nsonga kuba abakyala balina ebizibu bingi ayinza okuba mu nsonga eza buli mwezi ayinza okuba mu nsonga ez'okuzaala kubanga bw'azaala waliwo embeera esigala emuwerekera
okutuusa lwakakasa nti embeera eyo stopinze ekomyawo, awo wotandikira okusiiba. Kati maama yali mu mbeera nga muzukulu waye nga wali mu mbeera omwaka oguwedde eya buli mwezi ewerekera okuzaala nga tonnatukula naye walya mu Ramadaan eri obudde bukuweddeko maama, walibadde ng'okwanyakwanya tuleke okuyingira Ramadaan eno esembedde ng'olina ebbanja ekkadde olw'obugayaavu n'olwokugamba nti enkya jjojjuuzi ng'ogeera taswiifu ogenda olagaalaganya enkya obudde bulabika nga bufunze eri oyo abanjibwa atannaliwa. Si maama yekka, naawe omusajja yali omulwadde naye ng'obulwadde bwawona, eyali ku lugendo nga safaari wagimala naye ng'obadde ojja olagaalaganya nti enkya luli nja kusiiba, obudde bukuweddeko tusigaze ebbanga ttono, tewaali badde ng'olaga Allah jalla jalaaluhu oyo yakuwonya ekizibu ekyo, tewaali badde ng'oyingira mu Ramadaan nga tonnaliwa bbanja likubanjibwa. N'olw'ensonga eyo nkubiriza omwoyo gwange n'obugwo buli yenna alina ebbanja nga situnnaba kuyingira Ramadaan eno obudde buweddeyo. Neeno kya mu nsobi kye twakulirako ffe, omuntu alina ebbanja erya Ramadaan okusooka okusiiba sittati tetumusiiba, takakata ku muntu kumusiiba nga tannamalayo Ramadaan. Eyo nayo nsobi. Oyo omuntu ayinza okuga nti ndi mu sittati naye nga tebamubanja Ramadaan. Sooka Ramadaan olyoka osiibe sittati. Bwe njogera sittati kitegereka bulungi nnyo, buli musiraamu akimanyi, kuba hadithi eri kiriya, man saama Ramadaana, omuntu asiiba Ramadaan n'amutteeka wali, gwe bakyabanja ennaku mu Ramadaan tonnamumalayo, okyalina ebbanja mu Ramadaan tonnakakatibwako ate sittati avunaanyizibwa ku oyo yamala Ramadaan. Man saama Ramadaana, omuntu asiiba Ramadaan ye n'amukuba wali, thumma oluvannyuma nga Ramadaan awedde, atba'ahu n'awereekerezaako oba n'agoberezaako bisitti min Shawwal, ennaku omukaaga eza Shawwal, kaana kaman saama dahara, oyo mu mpeera aba asasulibwa nga yasiibye omwaka. So kya mu nsobi okuwambalagana ne sittati ng'okyalina ebbanja lya Ramadaan. Tukirabye nti osobola okuba n'ebbanja lya Ramadaan ng'omukyalo olw'okuba wali weekonyeeko, wali mu parking, erabika nti parking ya buli mwezi oba ejja olw'okuzaala. Naawe omusajja eyali mu lugendo oba omusajja eyalabika nti yali mulwadde, toyatika na sittati nga tonnamala bbanja lya Ramadaan. Ako nako tukeetegereze, bantu bangi omusanga nti ndi mu sittati naye ate kammalirize sittati ate ndyoke ndiwe Ramadaan. Muganda wange ayagala okusiiba, gezaako okubuuza ku basheekha ab'enjawulo mu ibaada eno, kubanga nayo eyinza okubeera nga eno Ramadaan yesembyeyo mu bulamu bwo. Kyalibadde kirungi ensiiba ya Ramadaan eno gy'ogenda okusiiba ebeere ya njawulo ku Ramadaan z'osiiba. Omwezi gwa Ramadaan gulimu ebirungi ebiyitirivu, si wano ku nsi wokka, ne mu ggulu wakyuka, ne ku nsi wakyuka. Mu ggulu wakyuka watya? Idha jaa Ramadaan, omubaka sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti Ramadaan weeyingira nga weegenda okujja, futihat abwaabul janna, emiryango gy'ejjana gisumululwa, giggulwa. Wa ghulliqat abwaabun niraan, emiryango gy'omuliro ne giggalwa. Wa suffidat ash-shayaatiin, zisitaani ne ziteekwa ku njegere. Aw wa sulsilati ash-shayaatiin, sitaani ne bazikuliga ku njegere. Obudde bwonna kati zeeraliikira zigenda ku njegere. Ejjana obudde bwonna eggulibwa emiryango gyayo. Omuliro obudde bwonna emiryango giggalibwa. Ekiringa ekitegeeza nti obukkakkamu bwe twerabamu mu Ramadaan
buva mu kubeera nti batuguliddewo emiryango egy'ejjana buli muntu omulaba nga wankira ejjana. Okuggalibwa emiryango gy'omuliro okiraba nga abantu bangi baggaddewo ebikolwa byabwe ebibi eri ewaffe gye tubeera mu Uganda. Omukazi atali muwoowo oyo ye bamugambirawo nti totta ekisiibo kyange girodde ewammwe, tojja kunfumbira ddaaku nga toli muwoowe. Aye naye n'akimanya bambisandula mangu nti bagenda kusiiba n'akwetegula. Lwaki nti ne mu ggulu waliwo ebiggaddwa ne ku nsi waliwo byoggadde. Wabula bwe banaabiggula naawe ojja kuggulawo, ojja kwesanga ng'omugende twamaze okusiibwa ne bodda ngoma nti emirango gy'omuliro bagiggudde egy'ejjana bagiggadde. So n'olw'ensonga eyo waliwo enkyukakyuka ebeera mu ggulu eyo ne wabaawo enkyukakyuka ebeera ku nsi. Mu bintu ebikyukakyuka ku nsi ebirabwako n'amaaso, emitima gy'abantu ogiraba nga girimu obuwulize eri mukama waagyo obw'enjawulo. Omuntu okulekayo emmere, omuntu n'olekayo ebyokunywa, omuntu n'oleka essanyu ly'obufumbo emisana, buwulize bwa kika kya waggulu, wamu n'okubeera nti omwoyo gubyetaaga. Naye omwoyo n'ogusibako, fa amma man khaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa, nafsi yo n'ogiteeka n'ogisikoliga n'ogisiba n'oginyigiriza ku byeyagala n'otabikola olw'okuba mukama wo gw'otidde. Ndirabika ntya mu maaso ga Allah nga nalya mu Ramadan, ndirabika ntya mu maaso ga Allah nga neegadangira mu Ramadan. Omwoyo ogwo yadde gwagala ebikolwa Allah by'atayagala emisana mu Ramadan n'ogukwata n'ogunyweza olw'okutya Allah, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ku nsi wano naggambye waliwo ebikyuka. Ekikyuka sisitemu y'okulya ekyuka, ne tusandika okuzuukuka ekiro okulya ddaaku, nga te n'eddaaku eriko bwino tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Muzuukuke mulye eddaaku ku lw'okubanga emmere eyo n'obudde obwo bulimu emikisa. Bulijjo tubadde tetugirya naye tuzuuka ne tulya, mbeera ekyuse, embeera ya ibada n'ekyuka. Tubadde tetusaala tarawih, n'olaba abantu nga bajjumbidde okusaala salaatu tarawih, abantu ne bajjumbira okusaddaaka, abantu ne bajjumbira okusoma Qur'an, abantu ne bajjumbira okukola emirimu emirungi egya buli kika mu Ramadan. Bw'olabanga omuntu nga ogaanye okusaddaaka mu Ramadan, mwana wange weewa obubonero nti mu bakodo oli mu the first 10 fi dunia. Abantu basumulula ensawo zaabwe olw'okuyamba baganda baabwe abatali mu mbeera gye balimu. N'olaba nga oli afaayo okubeera nga munne asiibuluka bulungi. Batandise ddo tukubira amasimu, Sheekh ennoonyezaayo abantu abali obubi, Sheekh ennoonyezaayo abateesobola, nguleyo kilo za sukaali zange 5 zibampeere, nguleyo akawunga kilo 10 okamumpeere. Ng'owulira omusiraamu afaayo nnyo eri musiraamu munne n'okakasa nti mu butuufu sitaani baazisibye. Naye bwe bamala ne bazisumulula nga Ramadan eweddeko, omuntu omujjamu akatunda okanira. Naye Allah jalla jalaalu obubonero bulabika mu Ramadan ng'abantu beeyongedde okutya Allah mu ibadat, eswala, Qur'an. Ababadde beebaka mu bisiikirizo obasanga beebase mu mizikiti. Tusaba abantu muggule emizikiti, abantu basomere mu Qur'an, abantu muggule emizikiti, abantu bakole i'tikaafu zaabwe. Emizikiti gye gikoma okuba egy'ebbeeyi n'okugiggala. Abantu mu Ramadan mubaggulirewo ng'emiryango gy'ejjana bwe gigguddwa, n'emizikiti mugiggule. Abasoma Qur'an basome, abakola i'tikaafu bakole, abasaddaakira bannaabwe basaddaake, abakola azkaari zaabwe bazikole, kubanga tuli mu sizoni, saaba sizoni eya Ramadan gy'otasobola kubeerako garanti oba omwaka ogujja okusangawo n'ogusiiba. Ye mawe oyinza okubeera nga wooli Allah jalla jalaalu n'atukweka ebintu bingi ebirimu empeera ennyingi olw'ekyama ye ekyamanya ekyalimu. Abategeera nti Allah talimba
ne basalawo okubeera nti bo bakikwatamu. Yagamba nti hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, ekusala zonna muzeekuume butiribiri, naddala eyawakati neereeta obuzibu. Agamba swala ki okukakkananga zonna oyina zeekwatako, zonna bw'ozeekwatako obutiribiri, mu butuufu salatul wusta eteekwa kubanga mweri, naye bw'ogamba nti yeeno ateyinza okubanga yeeri. So n'olw'ensonga eyo tusaba Allah jalla jalaalu tutuuse mu Ramadan, tusaba Allah jalla jalaalu atuwe emitima gyaffe okukola ibaada olugamba nti omwaka ogujja Ramadan eyinza obutatusangawo, so nga tetumusaba atuleete Ramadan adiidan nnyingi, kubanga zirimu ebirungi bingi. Mu bintu Allah byataabuulira mu kitonde kye kyonna k'ebimalayika k'abannabbi mpeera ziri mu lunaku lw'osiibi. Yagamba nti kullu amal ibn adama fahuwa lahu, omulimu gwonna au kama qaala sallallahu alaihi wasallam, omulimu gwonna gw'oba okoze empeera ezigulimu ozimanyi. Lwaki alhasanatu biashri amthaliha, ekirungi bw'okisuula wali tandikira mu kukibala okuva ku 10. Buli kirungi ky'osuula wali Allah akisasula minimum le ng'atandikira ku 10, maximum le yamanyi zaakuwa ila 700 dhifin ila adhaafin kathira, asobola okukubisizaamu okuva ku 10, 8, 9, 10, 12, 1,000 adhaafin kathira. Omulimu n'agenda ng'agukubaamu empeera ennyingi. Illa sawm, yagamba byonna emirimu nababuulira empeera ntandikira ku 10 kasa kiba kirungi. Illa sawm, kujjako okusiiba. Fa innahu li, kusiiba saayogera mpeera oyo kiri muttu wange namwerekera, wa ana ajizi bihi, nze mmanyi kyenja okusasula omusiibi. Era ky'oba olaba okusiiba kuno bwe tusiiba ne lunaku lwetulisuula wali Allah n'alukkiriza n'ateekako ttiiki, fa innahu li wa ana ajizi bihi. Tulina olunaku lwetulinda lwajja tugamba nti kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami alkhaliya. Olwo lwajja otulagira nti mulye munywe olw'okubasasula ennaku ezaali ku nsi ze nabagaanamu okulya n'okunywa emisana, kati mbasasula. Inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Nange bwenti bwe mbatemedde, mu butuufu mbatemedde lwakwebaza kye mwakola. Kyaba tugamba nti wal tukmilu al-iddata, mufube okujjuza ennaku ezisiibwa eitha 29 oba ennaku 3, naye omuntu abanga asobodde zimalako. Wal tukabbiru llaha, bwe mubalangako ennaku ezo mukubeeyo ku takbiira. Allahu akbaru, la ilaha illa allahu, allahu akbar, allahu akbar walillahi alhamd. Eyakulagidde okusiiba n'agamba nti empeera z'okusiiba nze azimanyi, siinaako gwe nzibuulidde, amazeeko Ramadani n'egwa wali kuba ku takbiira. Takbiira ffenna tukimanyi, tukikuba nga waliwo ekinene ekiguddewo. Singa tusonda ssente za kuzimba muzikiti, Sheikh Mafo n'agamba mpaddeyo 15,000. Ebirowoozo byammwe mwenna biri muttafaqun alayhi bi ijma'i sukuti ti takbira temujjamu. Era ne baga nti omulala munnammwe n'agamba nti mpadde obukadde 15. Nammwe mukikola temukitegedde. And consciously mugenda okulya nga takbira zizze lwa mpaka automatic Allahu akbar lwa nti kisusu unene. Kale Allah kyava bagamba nti kisufu amazeeko ennaku 3 n'ozijjuza wal tukabbiru llaha, mukubeemu ku takbiira. Ala ma hadakum, olw'obuwanguzi Allah waabawadde, walaallakum tashkurun, nkakasa nange bwe ndiba nti ekyange mukimaze kati nze mubanja nze, naye nkakasa nti bwe nnaabasasula mujja kwebaza. Saba Allah tuteeke mu banaasiiba. Saba Allah jalla jalaaluhu akkirize okusiiba kwaffe,
musaasire bannaffe tubadde nabo mikwano gyaffe nga mu butuufu mu buli ramadaani balya buli naawe obadde naye nga mulya life ye life eyiye n'agirya ggwe n'osigalawo mu butuufu yaluguddemu ate ggwe n'otereera okufa kwe kwakufuukidde essomo eryakutereezezza ye eri mu kufa ali ku buzibu alowooza naawe ojja mpozi bwe yafa ggwe lwe watereera laba bwe mukutte amakubo ag'enjawulo yali naawe nga mukwano gwo mwenna mujoga Allah bumu lwe yafa gwe n'ogaa nkitadde gwe n'otereera wallahi alazim ku lunaku lw'enkomerero mugenda kuba mu bifo bya njawulo mu ngeri ki kubanga ye walumusuulamu ate bwe yamala okufa gwe n'okibuukamu enfa zammwe za njawulo tusaba Allah jalla jalaluhu atuwe enfa ennungi enfa ennungi eyo gye tusaba kwe kututtira ku la ilaha illa Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kufa teyali basanze okujjako nga basanze mwamaze okusiramuka kusiramuka kitegeeza kuta nga mwamaze okuta Allah byatayagala mukola byayagala ekitegeeza nti nno omuntu alifa nga tannata aliba yeesudde yekka mu matigga kati Allah kwe kutulabula nti bannange empeera eziri mu kusiiba tiri amanyi buzito bwazo okusiiba nakwerekera nze nja okukusasula okimanye bulungi nti baatugambye nti nimujja n'eriyo omulyango nga gw'abasiibi bokka bwe baliyingira ne baggweramu nga guggalwawo nga bala tubalengerera mu madirisa mundabirwamu nti kale laba wallahi laba ne Yahya laba Jamada laba Swaibu twabagambanga musiibe ne bagale nga tubalabira mundabirwamu baagala okuyingira naye nga baggaddewo abaana baffe tubakubirize basiibe kubanga omwana n'omuzadde omuzadde kubiriza taata asiibe kubiriza maama asiibe bwe munaabeera nga mwenna muli kimu tujja kuba kimu eri bwe munaabeera wano nga muli banjawulo tujja kuba banjawulo tuyinza okutulamba bifo ebyenjawulo abawulize tebasobola kuba kyekimu n'abatali bawulize gwakisuubira nti gwe lya life nga banno bakola emirimu Allah gy'ayagala nga gw'omeketa bulamu wallahi temujja kuba kyekimu afanajalu lmuslimina kalmujrimin abatadde tuyinza okubafaananya kyekimu ng'abakyalemeddeko malakum kaifa tahkumun mwe judgment yammwe efaanana etya abakkiriza ne bata mwagala tubafuule kyekimu nga ffe mulowooza ffe tuli bazzooli abaana babadde balongoofu nga bataata bakyamu bataata babadde balongoofu nga abaana bakyamu tuyinza okubateeka mu njuzi ezimu judgment yammwe bwe bwetyo yeewuunyisa abawulize babeera mu bifo bya njawulo n'abakyewaggula bakifeesi ku mateeka ga Allah balina treatment ya njawulo tusaba Allah jalla jalaaluhu mwezi guno ogw'ekitiibwa atufuula ab'ebitiibwa mu gwo tukoleremu emirimu Allah gy'ayagala naddala ekigambo okusaddaaka kiri ize mu ibaada zonna Qur'an si nnyangu ate ne dhikiri si nnyangu wadde gimu ku mirimu eminene naye ate okusaddaaka kukolebwa buli ategeera kasita obwongo buba mwebuli tekina kyekikwetaagisa nnyo maanyi gali awo nakulowooza nnyo kulongoosa nneeyayo nakusaba Allah era kyova olaba ku lunaku lw'enkomerero ng'omuntu agenda okufa Allah atugamba ti omuntu alajana ng'agenda okufa naye talajanira bintu bya biseera bingi alajanira ibaada enkulu eki kusaddaaka lwaki nti okusaddaaka kisoboka okukolebwa ategeera n'atategeera ate bombi ne bakifunamu kyekimu nga Allah bw'agamba nti omuntu atuuka n'atuuka ekiseera n'agamba lawula akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaka wa akun min as-salihin ti Allah nsaba ogabe bamalayika bano bagira bampayo akadde nsaddaaka embeere mu bantu abalongoofu kitegeeza nti saddaaka ekuteeka mu balongoofu ate nga ye ibaada etali muklifa nti ekukaluubirira ogiteeka mu power just kikwata n'owaayo
ibada yokka omuntu gy'alaajanira ng'agenda okufa. Eneswala, kusiiba, kukola biki, kusoma adhikaari, ebyo biraba nga birimuuko okuteeka mu time. Naye okusaddaaka kuteeka mukono muki n'oteeka mu ngalo za munno basi. Nti asaba okukola ibada esinga okuba the easiest of all. Nti ibada Allah gy'ayagala ennyo nga teyesinga obwangu, teyeetaaga wuzu, teyeetaaga kubeera nti ogitaddemu ebiseera bingi nnyo, ne bw'oba ku ndiri olagira bulagizi nti ente eyo bagiwe muwalimu. Ente yange eryenda awo nti bwe mumala okunziika mugiwa muwalimu oyo agenda okunnanza kasimu. Oga nti ekyo kye mbadde njagala okwogera kati ne bwe tugenda. Kati bo bali bwe bakikyusa omusango si gugwo. Kubanga omuntu akyusizza ekiramu Allah yagamba faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, omuntu akibadala ekiramu ky'omufu ng'amaze okkiwulira fa innama ismuhu ala allazina yubaddiluna, akabalangulo kaaba abakibadadde. Kusaba Allah nti ai Allah bampeyo akadakiika eminute njogereko n'abantu bange bano. Mbulaba lawla akhartani ila ajalin qarib, ajali ekubye karibu naye njagala yakadde katono just eminute. Oyagala kukola kifa asaddaka ngamba abaana basaddake wakun min as-salihin, saddaka enteeke mu balongoofu. Bamalayika ekyomukisomero omukubako ekibaati omugamba lan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Nti ffe munnange totulabangako naye bwe tuba nga tutandise omulimu gwaffe tetukeerewa la yastakhiruna saatan wala yastaqdimun. Tebakuwa budde bwa nnyongeza nga essaawa yeetuuse ate tebajja nga tebunnatuuka kati tuli ku saaviisi yaffe. Wallahi ne bakumma omukisa ogugamba nti nsaddaase. Kati saddaaka nga tunalaajanira ku saddaaka, kuba oteeka okulaajanira okusaddaaka kuba oyagala oba toyagala. Atubuulira ekyo yatuma abajja okkunona. Wallahi alazim atubuulira ekyo yasinga okumanya abagenzi bagenda batya, bagenda balaajanira sadaka, tebalaajanira ibada ndala. Wano tukubulira sadaka weefudde nga alina ebiwero mu matu, weefudde nga atawulira, weefuyire ddala nga zoli, naye byonna ogenda kubireka olaajanire ku ssaawa esembayo. Allah yasinga okumanya bye boogera. Bamalayika n'abagenzi, abagenzi balaajanira Allah agambe bamalayika babanonye babaweeyo minute boogere kigambo sadaka. Bamalayika nabo bambi la ya'asuna Allah ma amarahum, obudde bwabwe tebajeemera Allah bagambe mumuleete. Bwe balina kugondera kya Allah so si kikyo ky'osaba. Obudde bwakuyitako baseeka tebeererejja nga boogera naawe nesummun bukmun umyun, nga tonnaba kutuuka mu kubeera nti owulira naye nga towulira. Olunaku lw'ekiyama tugenda okukaaba ekintu ekikulu eki, law kunna nasma'u, singa twali baseeka tubawadde amatu nga tuwulira, au na'qilu, obanga obwongo n'emitima twalimu akategeera, wallahi ma kunna fi ashabi sa'ir, eyawulira n'ategeera tosobola kuyingira mu muliro guno omukambwe gutyo ogutazikira. Obuzibu tetwawulira naye ddala towulidde, tetwategeera, tolina magezi. Kakati faatarafu bidhambihim, abantu bagenda kukkiriza nti ensobi yali yaabwe. Fasuhkan kabuleŋŋane li ashabi sa'ir, abajja okuguyingira. Wallahi abanayingira omuliro kabuleŋŋane, kyekigambo fasuhkan kabuleŋŋane. Oyingira otya omuliro nga buli lunaku babadde balerejja naawe. Kati bino byonna byolese by'abaana, obadde otawaana n'ebitali bibyo by'ogenda okuleka n'oleka okutawaana ne by'ogenda nabyo. Omugezi yali badde atawaana ne byagenda nabyo, n'aleka kubonaabonera byagenda kulekera balala. Ebikumalira ebiseera bya balala, era Allah yennyini ye yabigaba. N'agamba lizzakari mislu hazzil unsayayn, ti omwami baafa agiriki omwana gwalese omulenzi afune bibiri, omuwala kiki kimu. Ndowooza tukiraba ne mu akeeka. Akeeka y'omuwala embuzi emu, ey'omulenzi ki bbiri, ne mu kufa bwe kibeera resho emu ku bbiri. Kikomawo eno mu kuzaala ne kijja eri mu kugaba emmaali. Nga bwe kiri mu kuzaalibwa bwe kiri mu kugaba emmaali nga taata afudde. Omuwala embuzi emu nga n'eri olina embuzi emu.
wano baakusaliremu obanjeemu omulenzi 2 obanja 2 eri mu kugaba emaali y'omufu bwe kitambula n'eno nga tukwaniriza bwe kitambula nga tukusiibudde muze yagenze si buli azaamaanyi Allah subhanahu wa ta'ala ye yamanyi yagamba wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah yatutegeerera mwe temulina kategeera tukkirize okusalawo kwe atutegeerere tukolere ku ekyo kye yatugamba okukolerako tuleke kuyingiza nnyo obwongo bwaffe mu kusalawo kwe kubanga yasinga okumanya tetulina kye tumanyi n'olw'ensonga eyo baganda bange saba Allah atutuuse mu Ramadan saba Allah jalla jalaaluhu atuwe empeereza eri mu Ramadan asobole okusoma Qur'an gisome paka Ramadan lweneggwako ate ebeere daidan embeera ya bulijjo amala rutiini nga gwe mulimu gwo rutiiniya wano owange nga bw'obadde ogisoma mu Ramadan tojja mu manda okoleeze ebeere embeera yo ya bulijjo tusaba Allah jalla jalaaluhu Ramadan bwezze tusaddaake ne bweggwako kisoboka okubeera nti otambulira wobadde otambulira azkar tuzisome tarawih tugisaale tulombere bakadde baffe eddwa nga bulijjo kyentegeeza okubalombera eddwa sigamba mukitegeera abatera tugoberera buli wonna woofunira omwaganya tolinda ddwa ziri nnene eno eyo gy'ogayo ate eyinza okuzitowa buli wonna woofunira omwaganya rabbi gafirili walwalidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira omwana bakukubiriza taatawo ne maamawo وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله يمala addeteeko ddiisa ekyo ne kiggwa ebyokusinza tusinza ye yekka naye ate ihsan ila alwalidain taata ne maamu okubayisa obulungi tubayisa bulungi nga balamu mu mbeera ze mumanyi ne tubayisa bulungi nga bafudde alwaladu salihu yad'u lahu tuyisa bulungi bakadde baffe nga bafudde mu ngeri ki okubeera nga tubasabira wonna akaseera konna obudde bwonna awatali kulinda muntu yenna awatali kulunda kuŋŋaana kwonna waladun salihu yad'u lahu mu bimu ku mufu byaleka ku nsi n'asigala ng'abifunamu ng'omulamu ne bimubalibwako nti yabikoze ng'ate babikoledde mukolere waladun salihu yad'u lahu tuyitirize emirimu emirungi tusaba Allah akkirize so ekitusobodde okulaba ekituufu kiri nti sheekh bwe yali ayogera wano yagamba mu nsobi ey'okumi-n'omukaaga wa min al akhta kya mu nsobi ghaflatu ba'd as-saa'imiina an ad-du'aa'i abamu balagajjalira abasiibi abamu ne balagajjalira okusabira liman qaama bi iftaarihim abo abayimiriddewo mu kubasiibulula ne tugenda ne tukoona bukoonyi mmere ya muntu ne tudduka oba n'atuwa ekijjulo ayinza okituwa nga kifumbe ayinza okituwa nga kibisi ayinza okituwa mu ngeri zaakyo zonna mu kashi mu mmere agakyamu nsobi abantu abasiibuluddwa obutasabira oyo abasiibuludde famina sunna ekiri mu nkola y'omubaka idha aftara saimu inda qaumin nti singa wabaawo abantu abasiibulukukidde eri bannaabwe an yad'uwa lahum gwasiibulukukidde eri banna okubasabira bima da'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina yuftir inda qaumin nabbi bwe yabanga asiibulukukidde eri abantu waliwo edduwa gye yabasabiranga kan yaqul yagamba ng'ogamba aftara indakum as-sa'imun basiibulukukidde mu maka gammwe basiibulukukidde mu waleti zammwe basiibulukukidde ku by'okusiibulukuka byammwe as-sa'imun abaasiibye wa akala ta'amakum al-abrar abantu abalungi balidde ku kijjulo kyammwe wa tanazzalat alaykum al-malaika tusaba Allah jalla jalaaluhu asiba malaika gye muli abatuliisizza subhanallah
Nabbi sallallahu bwe yasibukukiranga eri abantu yalekanga abasabidde nti abasibi balidde mu maka gammwe, abantu abalongoofu abali mu kugondera Allah wakati mu kusiiba balidde ku kijjulo kyammwe, era ne bamalayika basse mu maka gammwe ne beerolera ekikolwa ekirungi kye mukoze eri bannammwe. Tubasabira bannannyini kutuliisa. Endiisa za bika bya njawulo nga bwe gambye. Bayinza okuliisiza mu matiriyo, bayinza okuliisiza mu ssente, bayinza okuliisiza mu ngeri omu oba endala. Munno bw'aba alina ky'akoledde ng'ojja kijjamu ekyokulya, musabire edduwa nga Nabbi sallallahu bwe yasabira abaasibululanga bannaabwe. Aw yaqul, oba oluusi yagambanga Allahumma at'im man at'amani, ayi Allah nkusaba oliisa oyandiisizza, wasqi man saqani, onywesa nywesezza. Togenda bugenzi oti n'ogenda kibombeyambwa, entasiima ebulaagiwa. Munno bw'akuwaako okusiibulukuka nga tomanyi Luwarabu, musabire emu ku dduwa zino ziga nti ayi Allah ono angabudde mugabule, andiisizza muliise, anywesezza munywese, ambeereddewo mubeererewo. Edduwa etambulye mu buufu obwo nti alina kyakkoledde, beerako ky'omukolera mu by'okumusabira. Omuntu amaze obbasiibulula mumusabire nti ayi Allah nga bw'akitukoledde kimukolere, bw'atuliisizza muliise, bw'atunywesezza munywese, mutunywesereze. Yakikoledde ffe tukusaba okimukolere. Edduwa endala Nabbi sallallahu hadha alhadith rawahu Imam Muslim, nenda ya Imam Muslim agamba Allahumma barik lahum fima razaktahum, ay Allah riziki gy'obawadde ne batumenyerako, barik lahum, bateere mu baraka, esigaddewo giteeke mu baraka. Waghfir lahum warhamhum. Edduwa eyo gimanyi bwe tugisabira abafu, yino eyingiddewo mu kugisabira abalamu. Egambye etya? Allahumma barik lahum fima razaktahum, riziki yonna gy'okyabawa giteeke mu baraka. Waghfir lahum warhamhum, obatusonyiire obatusaasirire. Wulira edduwa y'omusiibi. Singa obadde otegedde nti gw'ogenda okuwa agimanyi, wallahi waali muwadde. Oba tomulina sookera ku nze, oba nze olaba nga sigijaamu gende wa Sheikh Mawejje, oba nga ofa otumye w'oyo akitegedde n'omugamba nti mpaayo edduwa y'omusiibi omuntu nga bw'oyinza okuba nga Oluwarabu lukulemye. Ayi Allah riziki gy'asigazza giteeke mu baraka. Ayi Allah musonyiwe omusaasire. Ddira edduwa gye tusabira omufu ogisabira omulamu akusiibuludde. Hadith rawahu Imam Muslim. Teriko nfuufu. Allahumma barik lahum, ayi Allah teeka baraka mu maali y'abantu bano, fima razaktahum, riziki yonna gy'okyabawa. Bannaye tusabire nnyo riziki yonna Allah gy'aba atuwadde atusabe baraka. Bw'omala okusayininga omusaala gwo ng'oyagala okugufunamu, gandi Allahumma barik li fima razaktani, ayi Allah omusaala guno ogumpadde ninteramu baraka. Ekintu kyonna ekirimu baraka kitambula malembe. Ekitali mu baraka ojja kutuuka ekiseera gaye nti sente simanyi na kye nazikozesezza, nga wallahi ate gwe wazikozesezza. Naye nga irimu baraka buli wogiteeka olaba ng'ogitadde watuufu. Saba Allah ye nannyini baraka akuteera baraka mu ekyo kyakuwadde. Ate buli riziki yonna gy'ofunye fubangako okumenyako. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum, sente zaabwe naye mu zaabwe mulimu ezitali zaabwe ze bamanyi nti zino si zaffe. Lisaa'il wal mahrum, bamanyi mu sente z'abaana abasaba n'abatabasabe nga beetaavu. Mulimu omuntu Allah gwe yamma okusaba, naye nga bw'oba omutunuulidde embeera ye yeemwogerera, embeera ye yeesaba, akamwa tasobola kukakozesa. Gwe n'omulowooza nti kaatayagala kwogera alina, naddala nga baseeka balina ensonyi, naye ng'embeera zaabwe tezoogera bwogezi wabula zaatika bwatisi. Nga bw'oba omutunuulidde, ddala Sheikh mukyala alina eggaali, entebe yaggwako yasibako kitambaala, ate nga kitunge n'ewuzi ekimuli ekyaliko n'omukono. Eggaali ye yokka yeeyogera naawe nti ondaba oba tondaba. Oyo ne bw'aba takusabye, awaali ebbomba eyagwa, kengere yamugwako, ebiziiza bitambula biyiika, ekkaliya
kuliko akakutiya kebogera nti kati oba munda oba temunda bamwe mumanyi seeka tasobola kugamba naye embeera yonna emwetoolodde n'omubiri gwe gwonna ng'ogutunuulidde waliwo ekyogera naawe nti kino kyalibadde nga kiri ku mubiri gwange singa obadde olaba. N'olw'ensonga eyo tusabire abatuliisizza ti ayi Allah onandiisizza mu ngeri gyandiisizzaamu riziki gyasigazza ayi Allah gimuteeremu baraka waghfir lahu warhamuhu omusonyiwe byonna ebigozoobanye mu byenfuna bye mu maka ge ebigozoobanye subhanallah ate omusaasire byonna kuba riziki yeetaagamu okusaasira oluusi tugifuna mu ngeri emu oba endala nga yeetaagamu edduwa. Allahumma ghfir lahu ensobi zaakoze ng'ayiga riziki sonyiwa warhamuhu saasira kuba riziki bannange okutuuka okuva mu mpale y'omulala etuuke mu yiyo wakati awo weetaagawo maghfira warahma. Allahumma ghfir lahu warhamuhu. Omuntu bw'akumenyera ku riziki gye yajje ku gundi kulungutana okubaako ky'omukolera. Obwo bwe bulamu bwe bulina okutambula togwa olubege. Man sana lakum ma'rufa nakira lil'umum kitono oba kinene naye kasoolera ng'okafunyemu fakafiuhu munnammwe mumusasulanga abakoledde fa in lam tajidu ma tukafiunahu bihi bwe weenoonyanga noonoonya ky'omusasula ne kikubula nga wallahi kikuyitiriddeko tolina ky'onoomuwa fad'u lahu muteeke mu dduwa. Masalan omusajja againi njagala omwaka guno ogende e Makka gw'ogenda musasula ki muwali mu njagala oyambale ogende e Makka nze nkutaddemu ssenti fad'u lahu gwegenda ku pulaani B yakutandika kumusabira musabire kuba onoonya ky'omusasula nekikola genda mu pulaani B lolemwe kuviiramu awo fad'u lahu kitegeeza ki nti abantu tuyitirize okukola ebirungi ate bwe bakoledde ebirungi tunoonye biki bye tuyinza okukolera bannaffe ebyenkana bye batukoledde oba n'okusingawo bwe bigaana akukoledde ekirungi muteeke mu dduwaazo nga tonnaba kulowooza ku dduwa ziri sooka olowooze ku dduwa y'ono gw'okoledde ekirungi kuba eri mu line nti jamaa nteekako mu dduwa ogenda e Makka nkutaddemu ssente naye bw'otuukayo nsabiraako. Ddala omusajja oyo taba wa ttima okutuuka e Makka ne yeesabira yekka n'akwerabira teziba mpisa mbi. Omuwadde hijja nnamba n'omugamba nti Ahmad ogenda e Makka muwalimu naye bw'otuuka e Makka onsabirako oba tandikira na wano okunsabirako. Omusajja oyo taba mwenkanya bw'atuuka eri n'akwerabira kuba kyokka kyasobola okusasula mu matiriyo ayinza okutasobola. Kale n'olw'ensonga eyo tunyiikirire nnyo buli kantu ke batugamba nti kafuna nga bwe bakitugamba mu dduniya ne tuteekayo ebirowoozo tukateekeko ebirowoozo kubanga atugamba enkya yatwetaaga lwaki atwetaaga enkya atwetaaga mu maaso ge ng'oyimiriddeyo bwannamunigina gwe naye laisa bainaka wa bainahu turjuman nga wakati we ne wakati wo tewali avvuunula nga ekibuuzo okiddamu nga bwe bakikubuuzizza. Era lwaki atwagala alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yatukoledde obulamu tubuwangaalireko n'atukolera okufa tugende gy'ali naye ki kyatwagalamu oluvannyuma lw'okuva wano okulaba ku bayise wano ayyukum ahsanu amala ani asinze banno okukola the best. Wallahi kye batwagalamu si ani asinze banno okulya ebingi ani asinze banno okuba n'essente ayyukum ahsanu amala mu maaso ge atwetaaga tudde gy'ali atwaze ani eyayitidde mu class first class ye lwaki gwe yagudde wagwa kiki ekyaggaana okubaako kyokola. Tewali battica bakubuulira nti mu maaso gye tulaga waliyo okusisinkana mukama waffe. Alam yatikum nadhir tewaliyo seeka yenna yakulabula. Qaalu bala
kituufu baseeka bajja era ne batusomesa fakadhabna nga tulowooza beeyiya abo wali mbwe bato bebakola kati awo no bali mu kweyiya ne tulimbisa byonna bye baali batusomesa wakulna ma nazala ne tugamba ma nazala allahu min shay ebyo si bintu bya Allah nga budde tebunnabattukerera tuleke okuzimula baseeka bye batusomera naddala nga bye batusomedde naawe mutima gwo kakasiza nti ge mazima kuba baseeka babika bibiri byo bisatu waliwo akusomeranga naawe seeka omulabamu akeeyiya ne wabawo seeka akusomeranga mu mutima gwo olaba nti ali ku mazima abonaabona nakutereeza nze seeka yenna gwokakasiza nti abonaabona nakutereeza nze bonaabona n'okwetereeza ate n'olita omusuuli ayeeyiya naye muyiyize oleke kumuleetinga down kubanga omuntu ategeera Allah yagaa wahadainahu najidaini nakuwa entegeera za mirundi ebiri omanye ayeeyiya omanye akuyiiya ng'ayagala kukutereeza oli muwaakake noono kola ekikye teri atuukiridde ffenna tuyiga mu bannaffe naye fuba okwawula seeka kyalwana okukutereeza ku seeka kyalwana omutereeze bombi bakoleko seeka alwana okukutereeza fubwako okwetereeza seeka alwana omutereeze naye mutereeze buli muntu muwe haki olanga seeka akuyiiya kkiriza akuyiiye omukolere kyayagala bwolabanga seeka ayagala kukutereeza weerwaneko otereere kubanga oyo seeka tajja kwogera bikunyumira byokka wallahi abantu bangi batukyawa era nga newe oba omutunuulidde omufaananira shayitaani naye lwaki lwakwogera ku mbeera enkyo mutawaanya ng'oyagala agite enkyabeere bulungi naye nga tayagala okuwulira byoyogera kale n'olw'ensonga eyo baseeka mubakyayira bwereere teri seeka ayogera bibye seeka akuwulira qaala Allahu ta'ala wa qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bw'omunyigira oba onyigidde amutumye okujjako ng'olabyemu akeeyiya akakeeyiya mukasolovinge naye buli lwe bakugaa nti qaala Allahu ta'ala qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam leka kutunuulira seeka abisoma tunuulira seeka asoma byani era gwaŋŋamba yaani gyendi bw'omala okumutegeera muguze omutima gwo seeka omugjewo nga hamzatul wasl seeka mugjeewo essimu bwekubikira tojaasa ne bw'ojaasa tekijjaawo okuziika kwa muntu oyo nze seeka bwe nkuwulira Allah byayagala onkyayira bwereere walibadde indirectly oba okyaya aŋŋambye baseeka ffenna gye tukoma twenkana tukubuulira Allah agamba ki ne tukubuulira nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ki si byaffe wabula bw'olabanga nga ntaddemu ebyange oli waddembo biteeka ebbali n'obisuula n'ojjamu amasengejje gakuyambeko weeyambe kati gwe ataasoma ddiini oyagala tukukolere ki tukuwe bazannyi ba mupiira baba bakutegeeza eddiini kuba eddiini kitundu ku bulamu bwo wano naye ate abasomye eddiini bwe bajja okukutegeeza eddiini basengejje ani mwani ani ayita mu ddiini okuntuukako afune kyayagala ani ayita mu ddiini okuntuukako antegeeze kyenjagala kinanyamba naawe oli muntu mukulu weebeereremu oyawule seeka mu seeka kijja kukuyambako okutuuka eri Allah ng'oteredde wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuli wano South Africa gye twatikira kati naye katusuubire nti message ekutuuseeko wonna wooli ffe ogwaffe gwakutuusa ogugwo gwakutegeera bw'oneefuula nampulira zibi olitegeera mu budde bweteetagisa kutegeereramu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh